kaye wisdom muyikandusu atalina mulimu asulekazo ku kisaawe wagambye nti nkiddemu emirundi 3 obeeko kyokola wagenda eyukke noyagala okukwata omwana nkizzeemu ogusooka wagenda eyukke noyagala okukwata omwana nkizzeemu ogwokubiri wagenda eyukke noyagala okukwata omwana nkizzeemu ogwokusatu kati baako kyokola gwe kaye nze mubootiisatiisa ne bomanyiira nzijjamu neze jangu onkwate wendi wano ogenda nno kutegeera gwe ebyo byomanyiira abantu ng'oli munaku wabulwa omulimu ey'emmotoka gyenvuga kitaawo si ye yagigula funa omulimu okole ebyo weerimbalimba sibanyi oyina abanene mu gavumenti ng'olimbega ng'oketta nopu nze obwambega bw'obukole naye nze nzijjamu kati baako kyokola otiisatiisaani wagambye ekiddemu kakiddemu ogwokuna wagenda eyuke noyagala okukwata omwana baako kyokola tumbaavu gasiya December 16 Women's Showgrounds in Uganda. Wotomania pole campaign. Lwekweraga kwolesa kwepaka ne motoka digi nebyana mu co-drivers city timu benzi mpekoni Subaru markets banabasaka bawandikako abazipipinga zidigi motoka zempaka Mitsubishi bamakanika ababondi timu Kiseka abasama weyayo bakanaba abatunda sipeya lubalusewa Range Rover mujje mwena ani asinga chuma nejana ekibatuka ekinyirira ekimeyi 1223 Mitsubishi nedigi emitwalo 5 emorka ne driver wayo mitwalo 10 milioni 2 waliyo neze milioni 5 bijukiza bana Uganda okuvuga empola mu biseera bya Christmas pole campaign n'obutavuga nga munywedde ende zinavamu zakuyamba abavunya nsinde ne malwali ag'enjawulo Kaswa Moto Parade Money Mania omwerago gwa sente ne Moto Marathon okuvuga empola kilomita 2 mu luseregende lw'emmotoka ensejjeyo lo Moto Mania wagitwa Bukende TV kazi ya vichwa ne Bukende Fama